toyina kyokanga ebikola emmotoka biva mu Africa, ebikola ekikopo biva mu Africa, ebikola essaawa gy'oyambala biva mu Africa. Gold yenna gw'olaba ono gwe twambala mu kungalo, nze empeta eno gye nyambadde ya $6,000,000. Empeta eno ya $6,000,000. Nga bw'ogiraba bw'oti nagula empeta 2 eyasenga kulandama neyange $12,000,000. Naye nga gold gw'oyambadde ono ku ngalo bamujja mu Africa ne bamutwala ne bamuteekateeka ne bamutuguza $12,000,000. Toyina ky'osobola mukolamu ne bwe bamukuteeraawo kubanga oli fala. Awo omuddugavu wali badde oyina kwekaabira n'oddayo kubanga kansooke mbabuuze olwo bajjajjaffe be baatwala e Makerere, abaana abaasoma okukola emmotoka, abaasoma okukola ennyonyi, buli avaamu ng'ayina amagezi ag'ekikugu bamutwala Bulaaya, bamutwala mu makolero g'abali ge natandise nago nti train zivugwa baddugavu. Kakati mwe bamulaala bagenzeko mu Amerika, ababaddeko e Boston, ababadde California, bwe mukomyewo mu Uganda kikye musobola okugatta ku nsi yammwe ensi okweyongerayo. Kye mulina okusooka okugattako kwe kutegeera obwakatonda bwammwe. Bwe mumala okutegeera obwakatonda bwammwe, kubanga nze nali e Boston, mulaalo wabeera e Boston, naliko Boston esaze eri baliyita Massachusetts, ndowooza bwe baliyita bwe batyo, simanyi nnyo bintu bya luzungu. Naye Boston eyo bwe nabeerayo natwala obudde ne ŋŋenda ku kereziya ye Boston. Eriko emiti, eriko ebiyumba wansi awo abaddugavu basalirawo enviiri, ne ŋŋenda ne ntuula ku ekereziya ku ssaawa ez'okumakya. Mba ndi awo nga faaza agisabiramu muddugavu, ne wajja n'abaddugavu abalala 2. Omuwala omu baali bamuyita Flora, ne wajja n'omulala, abantu 3 ne bayingira ekereziya 3 nga faaza muddugavu n'abajja okusaba nabo nga baddugavu. Kubanze bye mbabuulira nabikola, nabiraba n'abali e Boston mu Katoliki ki omuzungu asabira mu ekereziya. Ani mumbulira abali e Bulaaya, ne ntunuulira ekyaki, ne nzitunuulira zi supermarket zonna zakaddiwa nkadde ziriko enkonge, teriimu azirinnyamu kubanga bazizimba okubawuddiisa, bwe bamala okubawuddiisa bo ne babivaako. Kakati gwava wano gwogenda ne sapule ng'osoma Mariya Yezu, naye Mariya Yezu gw'osoma ayinza kuyamba ki gwe Mukatoliki munnange ali e Masaka, gwe bayita omusezi ali eka Nabulemu. Basebo ne banyabo, ebintu bino byenjogera biruma kubanga bye nnina okubagamba ku mutimbagano guno. Muddeeyo munoonye obuwangwa bwammwe, muddeeyo munoonye lubaale wammwe, muddeeyo munoonye amayembe gammwe, muddeeyo munoonye amaanyi, kubanga bwe tuba tunaanunula ensi. Lwaki natandise nti golooza nti bajja 16 oba 18 oba 17, ne nkugamba bajja dda. Basooka kujja ne bakola save nga bakozesa omugogo ogwakiira, naye olwokuba obwongo bwo baabukwata gwe tosobola kumanya nti bajja dda, wabula golooza bya kaakati. Bw'otunulira Bayibuli tosobola kumanya nti yajja dda. Kati kyova ozaala omwana n'otamuteekako linnya lya Pawulo, n'otamuteekako linnya lya Yokaana, n'otamuteekako linnya lya Yozefu, n'otamuteekako linnya lya Isimayiri. Bw'omala okubanga ozadde omwana oyo n'otamuteekako, omwana bw'omuzaala n'omuzaalira mu ddwaliro e Mulago, kkiriza bakuwe ekitanyi, bakuwe placenta, bakuwe omwana gwe bayita kaanaki. Gwe omukazi omuganda, gwe omukazi omusoga, gwe omukazi omunyolo oba omulugwala, kwata omwana oyo w'emabega ng'okomyewo, mufugike ku kitooke eky'embidde bw'aba mulenzi, mufugike ku kitooke kya Nakitembe bw'aba muwala. Omwana ono gw'ozadde gw'ojja e Mulago omuto oba omukoledde omusingi ng'omugamba nti omulongo wuuno guno olyako emmere, oba omukoledde omusingi nti omulongo wuuno yagenda okuvaamu ekita ky'omwenge ekigenda okwogereza omukyala. Omusingi oba omaze ogukolera omuto ono ali mu ddwaliro, kubanga naawe okimanyi bulungi bakugaye nti abaana abato obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Kitegeeza baali bakutegeeza nti ng'ogenda okugulumiza Tonda Namugereka, ogenda okusinza otegeka mwana muki muto,
gwotegeka era abalaba nti babawa 10 ku lunaku olw'Essande agamba mama ngenda kusaba naye bampe ekirabo kyagenda okuteekayo babategeka bato ne babasomesa kalimwezi babategeka bato naye kati gwe mukazi wattu ojja mu ssabo ng'oli mukazi mukulu ne gy'olaga omusawo agenda kwebakako akusiige ne siriimu kubanga gy'olaga tomanyi ebibonerezo byonna bye wakola ebisuula jjajjaawo kati osula ku kyoto oli mu kutangira nsobi za kitaawo ze yakola ne maamawo ez'okutwala ennamiryango kuweerererayo ez'okutwala mu masomero yonna gye baakuweererera egy'okutwala ekibuli okuweerererayo kati odaagana olinga kasimu odaagana ekifo ky'okwambala empale oli musiraamu ekifo ky'okwambala empale otambula okunamira bantu osiba nkutu kubanga toyina magezi kyokka abantu ne bakulaba omuwarabu gwe baasiba enkutu gwe omuganda bakusiba ddi enkutu nga n'empale weeziri n'engoye nga nejjajjaawo kabugo eyayiiya olubugo nejjajjaawo nakabugo eyakomaga olubugo naye eyaleeta olugoye omusamba wamala ogwamala ensonyi ku baganda ne gubabikkako ennyama nti omuntu tayita bwereere kubanga tulina omulembe omululumbo tulina omulembe omulunguusira tulina omulembe omuwaawa tulina omulembe ogwo ogwakatonyeze tonda okuvaamu akatonyeze okuvaamu ettonda omulembe gwa ttonda namugereka omulembe ogwo ogw'ebiramu ogwavaamu endi 5 olulyo lw'ebimera nga lukulemberwa mpindi olulyo lw'ebiwuka nga lukulemberwa nsenene olulyo lw'ebinyonyi nga lukulemberwa nnyonyi muzinge olulyo lw'ebyewalula nga lukulemberwa mamba olulyo lw'ensolo nga lukulemberwa njovu zendyo 5 fe abantu tugwa mu lulyo lwa nsolo era ffe tuva mu nsolo gye bayita enkerettanyi gye tuvaamu era gye baga nti enkerettanyi emizimu giyitiŋŋana naye ng'okyali ku ddaala erya profesa okulowooza nti ddala ffe tuva mu mazike tuva mu nkima ate bwe tuba twava mu mazike ng'era twava mu nkima ate zo zaalibadde zikolawo ki zaalibadde zaavaawo gwokyalaba enkerettanyi olina oyinza ogiraba kubanga ffe twava mu nkerettanyi kakati bassebo ne bannyabo lwaki mukola ebintu ebitakwatagana njagala gwazze ku live tutandike ffenna kubanga ojja kuŋŋamba nti nvumirira amadiini no si kuvuma siina muntu gwe nvuma naye nnumwa gwe faaza omuddugavu nnumwa gwe pasita omuddugavu bambi gw'olaba muno oyina omuceere bambi gw'olaba mbw'oyina ssente bambi gw'olaba nti obbye bannayuganda ozimbye ekkanisa bambi gw'olaba nga ddala oli w'amaanyi naye ng'amaanyi go g'olina omwana wo emyaka 3 mu maaso agenda kuba mu ssabo naye nga wamukuza omulaze bayibuli naye mu myaka 3 agenda kuba muki mu ssabo naye ng'obwongo bwonna bwalwala ekivaamu omwana oyo afaanana Swaba Kasumba nga bwomulaba kati ekibonyabonya Swaba Kasumba musango gw'abazadde kubanga wadde akyusa zze mu bujjajja naye gwe kyogamba oyinza okukyuka mu nnaku 3 oyinza okukyuka mu mwezi gumu ddala gwe mwaka bayinza okuyigiriza oluzungu n'oluyiga njagala otegeera abaana baffe okuyiga oluwalabu genda ku Kawempe Muzirimu genda ku masomero gonna abaana okuyiga oluwalabu olabe embooko ze babakuba okubayigiriza olulimi olutali lwabwe olabe kati bambi tasobola kuguvaamu ojja kumusanga alinga Seekakiti ojja kumusanga alinga Ssenjala nga dokita naye ng'asula mu kazigo kyokka nga bagamba nti alina PhD mu mutwe alina dokita kye bayita dokita nti yoyo kakati basabo ne banyabo PhD ey'obuwangwa n'ennono nze njirina doctorate nze njirina professional oba professor nze njirina kubanga nze ndi wa buwangwa bwange era bwe natuuka e Wales omuzungu yaŋŋamba the beacon of Africa ekyo bwe yakimala n'aŋŋamba gwe King Alfred the Great kubanga wano we baatuula nga bakola ennimi n'okuteekateeka okulwanirira amawanga nga ngenza okuyita emigga egyali gyakalagiddewo naye kati gwe omuddugavu wa wano bwe nkikugamba olabira ddala nga ndi ku komedi era osobola n'okudda ku TikTok naawe n'ofaanana nga bano abalala n'ogamba ti aka tumuvume tumuvoole
tusaanyewo ekitiibwa ky'obutonzi. Njagala kubabuuza bwe mutunuulira olwaleero abalalo abagudde eddalu nga mulowooza balamu naye nga tewaliiko babafasiriteetinga gw'olowooza twaliyimiridde wano olwaleero ng'Abaganda ng'abaddugavu ne tuddira puresa nga ffe tumuwa amatu okuvuma baffe Ssaabasajja Kabaka n'okusaanyaawo ensi yaffe. Gwe tolaba nti ekyo ekintu kitegeke? Gwe bw'oba okitunuulira tokiraba nti kitegeke okunafuya Obwakabaka? Naye kati osanga Omuganda ng'ayimiridde bulungi nagati bamuleese mu kooti. Puresa yayogedde, bannaye mwalabye puresa bwayayogedde? Nosanga Abaganda nga kye baliko kubanga bali mu kubadaivatinga okubajja ku bwamwoyo bwammwe. Obwakabaka bwa Katonda, Obwakabaka bwategekebwa Tonda Namugereka. Wabula ababutuddemu ne bajja ne bafeekinga ebifo byaffe ne babitwala. Bwe baamala okubitwala kati nabo bafugirwa ku Muzungu. Kakati baleeta abantu ng'abo abalisigala mu byafaayo mu myaka 2 kati banafuye. Bwe nosanga omuntu puresa kati yagambye eki bwe yazze mu kkooti? Yagambye atya? Ojja kuba oli awo nga bamutadde. Era bwe banaamala okumuta obanga abaddeyo naye nga buli we bamuleeta mu kkooti. Kubanga kati osinga takyasaana na kuleeta tiwaali badde na Muganda asobola mutunuzaamu kamera. Kubanga kamera yeeyo mw'otunudde eyongerayo message eyo mpaka ku mwana wo ow'emyaka 2. Olwaleero ejjindi eriri mu lubuto bwe lirijja ku myaka 3 nga baga nti naye katunoonyereze ku puresi ono wamma yali atya. Kitegeeza Kabaka aliddawo nga bamukola ki? Kati oyo amaze okuyingira mu byafaayo Kabaka aliddawo ng'abeera munafu. Era osanga Omuganda ng'asinika ebinnyo bimulinga enjala z'embwa ng'ayogera ku puresi. Kakati bassebo ne bannyabo nze njagala okubabuulira nti ffe aboogera tulina obulumi. Waliwo ebintu by'osaana okuyisaako amaaso nga n'okubyogerako tokyabyogerako. Kubanga bw'oba osobola okumutamwa n'okumusindika eri kubanga toyinza kumanya kiki kyatuleetera, kiki kyali mu kuzimba wadde Obwakatonda weebuli. Naye mbasaba ba tiktokers bannamawulire timumuwa budde kubanga ekyo kiri wero planned. Era bwe mutyo bwe muliyimirira enkyanga mulaba batani ejjajjajjumba we tumulaba abadde ayogera nnyo. Abadde ayogera nnyo wamma tubadde twebuuza oba ne ssente ng'azijjawa. Wamma tubadde twebuuza balabika abadde alina baakolera. Tulaba bwe bamukutte ne bamuteeka eruzira nga weerabidde nti kiri wero planned kuba nze nnyimirira njogere ku bantu abo. Gw'olaba nga bayinza okundeka. Kyovula bwe nfunayo akadde nenzija njogereko nammwe naye nga nammwe benjogera nammwe timutegeera.